Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga avumiridde obuyisayisa obweyolekera ku mikolo gy'ennono naddala ogw'okwanjula ng'agamba nti bino byandiviirako Obuganda wamu n'empisa yabwo okusaanawo nga Mukuumaddamula abadde ku mukolo ogw'okuzza olunaku olw'abalungamya b'emikolo mu Buganda oguyindidde mu ssaza lya Beene ery'e Kyaggwe ku kitebe ky'eggombolola ya Mutuba e Nakawuga. Era abalungamya ebyo oluusi mwali mubitandiikiriza nti omusajja ayogera biki? Waliwo yayogera ebiyitira, tubalabye aboogera ebiyitira, omanyi ekiwuggwe ng'alina ekiwuggwe ekimuli ku mutwe kyayogera yeerabidde nti ali ku buko, n'omwana omuwala naye n'ayogera ebitajja. Katikkiro yaniriziddwa Ssekibobo Vincent Matovu era ng'agenze butereevu mu kakalabizo ly'eggombolola ng'oluvannyuma alambudde emidaala egy'enjawulo. Inginiya Isaac Newton Musoke nga yatwala eggombolola eno atendereza Katikkiro Mayiga olw'obuweereza bwe eri Ssaabasajja wamu n'Obuganda okutwaliza wamu wakati mu kusoomozebwa. N'ategeeza nti bo ng'abakulembeze b'e Kyaggwe bafubye okugatta abantu ba Beene wakati mu mbeera ebaddewo nga Kabaka taliiwo. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, tusaba Katonda akuwe amaanyi akwongera obuvumu ng'okutte Damula. Kajja Ismanga yakulira abalungamya b'emikolo mu Buganda yeebazza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'atongoza ekibiina kyabwe n'okubawo olunaku luno mu Buganda ng'agamba nti ekigendererwa kyabwe kyakulambulula nnono y'okwanjula n'okuggyayo ekitiibwa kyayo. Katikkiro Mayiga akinogaanyizza nti abalungamya b'emikolo bankizo nnyo mu Buganda wamu n'okukuuma empisa zireme okusaanawo. Ezifuula abalungamya abakulu ennyo mu kukuuma ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga Buganda. Naye ndowooza temukiwulidde. Olw'okwagala okukuuma obulambe bwaffe kye kifuula abalungamya abantu ab'enkizo olw'okukuuma ekifaananyi eky'eggwanga Buganda. Ayongeddeko nti kya bukopi abako okwekolakola obusolo ku mikolo egy'okwanjula wamu n'ennyimbe nga beerimbika mu kutambula n'omulembe ng'anokoddeyo okumansa ensimbi, okwambala ebitasaana wamu n'okuzina amazina agatajja nsa. Omuko tazinira mazina mu luggya lw'abakulu, kati ku mbaga agenda kukola ki? Nti basuddemu akayimba senga n'amukwata n'amuwuba n'amuzza eno n'amuzza eri. Kaweesa Paul yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Aggalero.